okuva omuduumizi w'amagye g'eggwanga Uganda Muhoozi Kainerugaba oyatadde ekifaananyi kya Barbie Kyagulanyi Itungo omukyala wa Bobi Wine nga balaga embeera gye yayisibwamu amagye lwe gazingako amakaage in the absence of Bobi Wine bwe kyafulumye. Buli munnayuganda abadde alindirira kuwulira statement ya Bobi Wine ku nsonga y'ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen. Now, just a few minutes ago, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo ng'akozesa omukutu gwe ogwa X okwogera ku kifaananyi kino because kino ekifaananyi kikutte ku mitima gy'Abannayuganda bangi nnyo. Era bwe bukeeredde ku makya ng'ekifaananyi ekyo kitrendinga. Tewali buli omu kyabadde alindiridde nga kuwulira ndowooza oba Bobi Wine kyayogera ku kifaananyi kino. Just a few minutes ago, ng'akozesa omukutu gwe ogwa X, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avuddeyo n'ayogera ku kifaananyi kino ekifulumye. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba agambye nti here is a picture of my wife shared by Museveni's son and head of our nation's military, Muhoozi Kainerugaba. When soldiers on his orders raided our home, they made her to sit down, put her on gunpoint to reveal her phone password and my whereabouts, assaulted her and eventually tore her night dress shirt while filming. It was only after her blood pressure rose and she became unconscious that these thugs left her before she was rushed to hospital. Like she narrated, these criminals were filming everything and definitely sending them to their boss. Kankomao. Mu posti y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti kino kyekifaananyi mutabani wa Muhoozi akulembera amagye g'eggwanga Uganda kyatadde ku mitimbagano. N'ategeeza nti olunaku abasirikale we baalumba amakaage nga bali ku biragiro bya Muhoozi, mukyala we baamufosinga otuula wansi ne bamuteeka ku gunpoint ne bamukaka okubawa password y'essimu ye n'okumubuuza wa gye yali. Awo nga baakayingira munda basooka ne bamutuuza wansi ne bamugamba bawaaliwa ne bakwata essimu ye nga bw'agamba nti basooka Barbie mu bigambo bye yagamba nti bantuuza wansi ne bambuuza bawaaliwa ne banzijako essimu yange ne bagintunuza mu maaso nga balowooza ya Face ID ekitaali kyo. We byagaana ne bamukaka okuteekamu password. Omukazi n'agamba sigenda giteekamu password. Barbie n'agaana. We yagaana ne basalawo okukozesa other means okumukaka okuteekamu password. Bobi Wine wagambidde nti eventually tore her night dress shirt while filming. Batandika okumutulugunya. They assaulted her nga we bakwata ku kamera. Ekifaananyi kyolabaawo Muhoozi kyatadde ku X ye tekyakwatibwa CCTV cameras eziri mu nyumba ya Bobi Wine, no. Ekifaananyi kiraga nti yakikwata yali omu ku bo. Okategedde? Era Barbie yagamba nti bagezaako musika essaati neeta amapesa ne gakutuka n'asigala ng'ali bukunya ng'abantu bano barecording, ekitegeeza bano abasajja balina obwerere bwa Barbie. I'm just imagining embeera Kyagulanyi Ssentamu Robert yalimu ng'awandiika ebigambo bino. It is very hurting. Kyannaku nnyo. Agenze maaso n'agamba nti like she narrated, these criminals were filming everything and definitely sending them to their boss. Barbie is strong and appreciates all of you who have reached out with messages of strength and solidarity as she tries to recover from the trauma. Indeed, when she swore for better for worse, she never imagined these thugs
placing their hands on her. But it happened, and she took it with grace. She courageously confronted the criminals and refused to surrender despite the violence. Agambye nti Barbie mugumu era yeebaza buli muntu amuweereza message y'obugumu era ali mu kubanga awona okusinziira ku mbeera gye bamuyisaamu. N'agamba kituufu we yalayira n'agamba nti waaligwa oba ajja kufa naye, ajja kubeera naye mu bulungi ne mu bubi. Yakitegeeza wabula teyamanya nti olunaku olwo lujja tuuka abasajja bano bamukole oba bamuteekeko engalo. Barbie waaba agamba nti abasajja baali bamukutte amapeesa negeeta, kitegeeza bano abasajja batika okuba nga batuuka ne ku extent emukwatirira. Ekyo kyo munansonyi okukayisaawo. This was an assault of the highest order. Omukyala wa opposition leader Barbara Itungo Kyagulanyi kitu kye baamukola kino tekikolebwangako muntu yenna yenna avuganya Museveni. Kati wano wetutandikidde okulaba abasajja ku basajja tutandise okwawulamu. There is no any day lwe balumbako amaka g'Abesigye ne bayingira munda tekibangayo. We lubanga gye luli bannaye osobola okumbuulira. There is no any day lwe baalumba amaka ga Paul Kawanga Ssemwogerere ne batuusa ku mukyala we batuusiza ku Barbie. Buli abadde atambuze ng'omwo nti Bobi Wine ali mu muzannyo ndowooza kino kibe kikuwa ekyokuyiga oteekeko mu bwongo obwo obulimu pupu otegeera amazima kiki. Yoweri Kaguta Museveni we yali nga alwanisa Obote ye mukyala we n'abaana baali Sweden. Bobi Wine kyasobodde okukola yategedde nti bayinza okukozesa abaana be n'akwata abaana be n'abajja mu ggwanga for their own safety. Ndowooza ne mukyala we yandiyagadde omutwala naye omukyala yamugamba ngenda sigala. Ekikolwa Barbie kye yakoze okubanga abasajja abasoba 50 bali mu maka bakutte emigemera wala bamukoze we batuukira okukwambula. Kiba kitegeeza they are ready to do anything. And I think bingi nnyo ebyamukolebwa byatasobola kutegeeza ggwanga naye nga bano abasajja baabikwata. Kino kimufuula another person. Nabagambako mujjukire gwe ssebo banya baatulaba abasoma history South Africa mujjukire biseera bya Nelson Mandela ne mukyala we Winnie Madikizela Mandela embeera gye baamuyisaamu. We bakwata Nelson Mandela ng'ali mu kkomera badda ku mukazi we nga bamubuuza baawo ayina pulaani ki, omukyala yagaana. Batulugunya omukyala oyo later on mu kumutulugunya ate baazimba a monster in the woman. Winnie Madikizela Mandela afuuka nsonga bampimpi ne babanoonya. Now Barbie Itungo Kyagulanyi newankubadde newaabanga yabadde akyalinamu ensonga y'ekisa ku bantu baneeno, I strongly believe kye baamukoze omuntu yenna yenna anyiiga n'akyawa abantu bano because mu kwogera kwe yagamba nti baamugamba gwe omunyankole lwaki wawasa omusajja Omuganda. They are creating division because they know Barbara is a Munyankole, Bobi is a Muganda. Ekintu Bobi kyabadde alwanyisa from day one nti we shouldn't allow to be divided. Now nagenda maaso mu post eno n'agamba nti meanwhile our home remains occupied by the military as they try to hunt me down. No one is allowed to access my home, not even my family members trying to deliver basic needs like food. Nabuli kati amakage gakyali surrounded kuba mwakafaananyi nga Suubi waali, nga Shalom waali, nga Shadrach waali, nga Solomon waali. No one knows how these people get all the necessities they need at home. Nga tebakkiriza muntu yenna. Even the siblings of the president were denied access
ogendayo. In all this, we remain encouraged by our undying faith that Uganda will be free. Museveni and his son will one day pay for all the crimes committed against the people of Uganda. Now, we wano ewantu Bobi Wine wasinze okwatira emitima gy'abantu abasinga tukese tugamba mani katuve mu bya struggle naye omusajja ono ku bye bamukoze amaliriza post agamba in all this we remain encouraged by our undying faith. Mu bino byonna ebitukoleddwako tusigala tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe Uganda lijja kubeera nga liva mu mikono gya Museveni ne mutabani we era bajja sasulira byonna bye bakoze ku bannayuganda. Wano abasinga wewasinga naffe tugumya nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asobola okufuna obutuuze mu buli nsi gy'ayagala. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alina asset for example ye Busaabala erimu billions and billions. Ni wakera nagamba kanzitunde ngende mu nsi endala mbeereyo ne family yange hikani. Bobi Wine alina amaka emagere ne wagamba nti bivuddemu kanzire mu kulya ssente zange azina era asobola ozirya because yazikola dda. Ayawukanira ddala ku bonna nga Museveni we yajjira nti teyalina wadde akayumba. Okategedde yebadde post ya Bobi Wine buli omu gy'abadde alindirira ever since kyadda kyavuddeyo ensonga eno n'agyogerako. Gwe ssebo banya bandaba nyongera okujjukiza bannaffe abajjolo quality properties at only 1.5 million osobola okuba ng'ofuna ettaka. Call that number eri awo wansi ate oyogere n'omukyala agenda kubanga akuulira details ezisingawo obeere nga tosuba. And for those of you who love to advertise with us, please, it is very simple. You can use that number eri awo wansi 0701 316 476 tukubireko tubeere nga tukola discussion tukulangire business yo ate obeere nga naawe oyongeza ku sales. Mubeere bulungi mweraba.